munansonyiwa SMX Media Kings and Queens. Eno story njikoze ndi emotional nnyo kubanga kineno kyatuuse kunze nga omuntu. Olunaku lwabadde lwakubiri. I lost a close friend to me. Mukwano gwange yatufuddeko. Neera nga nkoze story eno as a way of okumusiibula kubanga abadde amanyi kikyenkola nti ndi blogger. Simukolangako story gyensoose okumukolako ye story gye ndi mu kubeera nga musiibula. Nga bwe nabagambye nza okubeera emotional muko mweno story ekitabangawo bambikira ekiro. Actually yafa ku Lwokubiri ekiro. Ku Lwokubiri ku makya ndowooza zaali ssaawa nga 10 ez'olweggulo. Nze mukwano gwange yankubira ssaawa zaalinga mu 3. However yagenda okunkubira the old evening. Nalinga mpulira ng'omulwadde, omutwe nga gunnuma, omutwe gwannumira ddala nga nguza amakerenda g'omutwe. Kati nga nsuubira engeri gye nninamuko olusenyiga, ndowooza senyiga yandeetedde omutwe oba ayagala kundeetera lusujja. Era bwe natuuka ewaka saalya na kyaggulu ne ngamba kansooke mpumulemuko wano eno mpulira I'm not feeling okay, I'm not feeling fine. Mukwano gwange we yankubira ssaawa nga 3 n'aŋŋamba mukwano gwo bamukubidde nga yafudde, simanyi oba waagategedde. Ne mugamba nedda. SMX ndi mugumu saakaaba not until wenkoledde story eno nga mpulira kinsuseeko as a way of releasing pain nga feeling I have to talk to someone. So we bankubira, I tried to call on other friends of mine okubategeeza kyekiriwo. Mukwano gwange ono abadde bamuyita Nampijja Fatuma eyafudde. Neera nga tubadde ffenna for 14 years okuviira ddala we namusisinkana. Gibadde emyaka 14 nga tuli ffenna tumuvinga ffenna. So when they called me yesterday, nakedde ku makya nga sobola gendayo kubanga yabadde akyali mu mokyali. Nakedde ku makya Mulago. Neera nagenza otuuka waawe enkuba we yatonyedde wonna olunaku olw'eggulo nga bali Mulago. Ne ntuukawo ku mokyali. Nagenza otuuka nga bakamuteeka mu mmotoka. Nembegattako ne tusobola okubeera nga tugenda ku muzikiti guli side zeeyo Mulago. Baguyita Mariam. Neera we bamulongoosereza n'okumuzinga ne tusobola okubeera nga tumusaalira. Engeri enkuba gye yabadde ng'etonnya nga waliwo cold delays ezimu. Twamaze okubeera nga tumusaalira era bwe tutyo ne tumuteeka ku mmotoka. Tusobola okubeera nga tumutwala side zeeyo e Kayunga gye twamuziise olunaku olw'eggulo. Saakabyeko olunaku olw'eggulo luno okuviira ddala bwe bambikira paka lwe twamuziise ne mweziikira nabaddeko okumuziika yonna wedda making sure nti I participate. Naye nga nsibye obulumi ku mutima. So not until today bwe mbadde ngenda tandika olunaku lwaleero okukola stories nga wentera ozikola. Nga ddala nsobola okitegeera nti Fatuma namuziise namuleseeyo mu ttaka. Mbazanyireko ku last audio notifications tweweereza kubanga engeri gye ndi blogger sometimes otera obeera busy oli mu field onoonya interviews. Oluusi mikwano gyo noowerabira okubeera ng'oba replying on WhatsApp abatera okuntextinga nammwe mwennyini ba SMX Media Kings and Queens. Sometimes ndireyinga naye ate nze muntu replying. I never blue tick anyone. Okujjako ng'omuntu atandise okuva ku mulamu banga byayogera tebikwatagana na kikyembeera nsuubira awo nga nkwerekereza. But sobola ku blue ticking muntu yenna n'emikwano gyange gyonna gikimanyi. Ne wendwawo ku replying like for 2 days 3 days mala nenku replying. So last message zaffe ezasemberayo ddala oba audio notification actually neera nalwawo okubeera nga muddamu oba nga twogerezeganya ku lwa WhatsApp kubanga tubadde nga twogera like on a daily basis. Oba wayitawo olunaku lumu ne mwogera tikale temugaana kwesindikira hayi oba sekyo nga temwogedde, that means mbeera mukubiddeko ku ssimu. Namukubira, this is the audio gye nasooka musindikira. Oli otyo 41 olaba nga keberako wembeera bize nebinkwatamu era gwe tonkeberako wadde okunoonyako olumala ng'ogamba mbu nze atakufaako nze naye gwe
olaba wekiruma okubanga tokebera ku banno kati wenkwereza message notaziddamu kuba n'ogibluutikinga nga data wange ayonoonekerawo mbadde mulwadde so yeyo notification gye yasemberayo ddala okubeera nga ansindikira neera ku olwo naddamu ne mu text ne mugamba but me I never blue tick anyone. Have I ever blue ticked you? Nanziramu akale ebyo tubireke tubiveeko, is fine. Ne twogera naye nga yeyo audio notification gye yasemberayo ddala okubeera nga ampeereza. Bulijjo pulira obulumi ku mutima naye nga ffenna lyekkubo notanteru ng'ekintu kikutuuseeko oba nga kituuse ku family member wo, that's when you realize mbu okufa kwa ddala. Ngenda lekako video endala yasembayo okunsindikira ng'ali ne ba brother be, actually it was on Idi eyakaggwa. Waliwo video yawo ze yansindikira ng'agenza okulyako Idi ne taata we ne mikwano gyawa, nansindikira aka video ng'ali ne baganda be buli kimu nga ngamba olunaku lugenze bulungi ene waffe kati wakola kubanga yali ampise nsobole okubeera nga ndya Idi nabo naye ate nange nga ndi busy eno nina okubeera nga ndya Idi n'abantu bange. So nansindikira ka video nga ntegeezanga bwe bamaze baspendinze olunaku bulungi, buli kimu kigendedde ddala bulungi. Mukwano gwange Mukama Katonda akuwummuze mirembe, ffenna lyekkubo, akusonyiwe byonna byonna ebyakusobako, ate akuwe ebirungi oba akusiime ebyo ebirungi byonna byonna bye wakola ku nsi kuno eno. Kambalekereko ka video kano eno naye just no story ebadde so personal nga yengeri yokka gye nsobola okubeera nga nsiibula mu mukwano gwange eyanvudde ku bulamu bw'ensi eno. Yensonga lwaki n'olunaku olw'eggulo completely saasobodde kubeera nga nkolayo story wadde n'emu. Naye nga sinabeera nga nkakuterako kankujjukize ku Shehi Mukasa Shafiki avuddeyo kubeera nga akuwonya ebizibu eby'enjawulo ng'akulombera dduwa. Gwe atalina mukisa business tezitambula, tokuzibwa ku mulimu, sente zikuyita mu ngalo, kobeere ng'oli mu ggwanga lya Uganda oba ng'oli wabweru wa Uganda, ajja sobola nnyo okubeera nga akuyamba. Mukubireko ku enamba y'essimu gy'olaba, ebisigadde obimulekere. Tuli mu kyalo Walufaali ekomye waka olutuuse wali ewaaba Malcolm neva aba ekyalo we kyakula twafuna neza apartment ku kyalo nzirabe sebo wakula tasobola kwewaka nga yafunye Walufaali bagibateerera ejjo ate ne bagambye ogikozesa omwezi gumala kuggwako n'oteekako tata yakuteereddeko gundi